khalqa n'etonda ekitonde ekyo kye yasooka okutonda nga kye kigenda okutegeeza abantu kitonde ki agamba nti khabdat min nuri dhati nakwata mu nuri yange ey'obwakatonda nenjigamba kun Muhammad sallallahu alaihi wasallama nuru najigamba beera Muhammad sallallahu alaihi wasallama nagiwerekerezaako ebigambo abasuuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama era si ffe tusoose okumusuuta ekitegeeza nti bye tukola bikolemu agamba atya amugamba nti anta fasdi gwe kigendererwa kyange wa muradi ate gwe kiruubirirwa kyange sallallahu alaihi wasallam singa sigwe Muhammad Allahumma salli wa sallim alayhi ebisigadde byonna sandi bitonze oyo yatukuŋŋaanyiza wano sallallahu alaihi wasallam nolabanga buli omu acacyancanadda ku yamini ne kushimali nga batenda katonda gwe yagamba sallallahu alaihi wasallam abasigadde byonna saali bitonze Allahumma salli wa sallim alayhi bwatyo kyava agamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba nti warafa'na laka twakusitula gwe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam twakusitula ife kubanga katonda agamba warafa'na ife ffennyini twakusitula obeere ng'oyogerwako Allahumma salli wa sallim alayhi yasindika ki aya ya Qur'ani n'agamba nti warafa'na mu abwaabu ze twagambye zitutuuse eri Allah tabaraka wa taala ng'esooka ye y'abannabbi bannabbi be batutuuse eri Allah tabaraka wa taala nga bayitira mu ki minhum yatlu alaihim ayatik nga mu bo mulimu abagenda okubasomera aya zo bwatyo Imamu Busiri yagamba ayatuka alhaq min arrahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsufi bilqidami agamba nti aya za Allah subhanahu wa ta'ala oba obubonero bwe obwo bwe yasindika mu Qur'ani agamba bwa mazima nga tebukoma kubeera bwa mazima wabula nga bweyogerera naye mukwogera nga boogera qadimatun sifatul mawsufi bilqidami boogera ku byafaayo ebyakulembera kwaba abaakulembera n'ebyaliwo ate nga tebukoma ku ebyo wabula n'ebirijja kyava abeera nga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu aya ezo katonda mwe yamuweera ekirabo ekinene ekya mu'jiza nga mu'jiza eri Qur'anul Karim nga betwagambye nti mu madaala wa mu makubo agatuuse eri Allah ekisooka be ba ambiya ekyokubirize ayat ekyokusatu ye Qur'ani nga yimu'jiza oba kyekitabo nga yimu'jiza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gye yajja nayo ebyo byonna tosobola kubitegeera nga totegedde ennyingo ekulembera gyagamba nti ey'abannabbi tukuŋŋaana mu bidaala nga bino nga tutegereza obwekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga tukakasa nti yensibuko y'obulungi Allahumma salli wa sallim alayhi naye kino kye tukola si ffe tusoose okukikola bwagambye nti Allah tabaraka wa taala bw'abanga ye yasooka okukikola kitegeeza ffe tuli mu bikolemu bw'agamba nti inna allaha mazima Allah tabaraka wa taala wa malaikatahu ne malayika ze yusalluna ala nabi Allahumma salli wa sallim alayhi ekitegeeza nti eno kyeyina esookera ddala ng'erimu Allah ekyokubiri neddamu malaika yusalluuna ekikolwa kino fi'lul istimrar kikolwa ekyakagenderere ekitaggwa ekiddiŋŋana entakera yusalluuna baasaalidde jjo leero basaalira n'enkya bakusaalira yusalluuna ala nabi Allahumma salli wa sallim alayhi ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza abali wano sallu alayhi mubeere nga mumusaalira Allahumma salli wa sallim alayhi kati bwe tugamba wasallimu tasliman wasallimu ani akakasa nti amuwadde salaamu tulina abantu abamu abagamba nti ffe nabbi tumusaalira
era tubeera mu maswala gaffe ne tumusalira. Omusalidde naye aya eno erina ebiragiro bimeka? Bibiri. Egamba sallu alayhi, mumusalire. Bw'omala okubeera ng'omusalira wasallim, obeere ng'oleeta n'essala. Kubanga eyo yenkola ya Allah subhanahu wa ta'ala ligyakola mu Qur'an. Baambiya yabasalira salawatullahi alayhim, ate n'amala n'abawa n'essalamu. Wasalamun ala Ibrahim fil alamin, wasalamun ala Nuhin. Ekitegeeza nti buli wali salaamu walina okubeerawo salawat, oba buli wali salawat walina okubeerawo salaamu. Abaffe gwamusalira mu tahiyatu n'ogamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, nije bikoma waliwo salaamu awo. Awo inawo owulidde ekigambo nti wasalamun alayhi n'omusalira, kitegeeza nti oba osadde oba okoze ekikolwa eky'ekikuggu ekitajjudde, ng'ekikolwa ekijjudde olina kukisanga mu midaala ebifaananako nga bino mwe tukuŋŋaanira ne tugamba nti ya nabi salaamu alayka, ya rasul salaamu alayka, salawatullahi alayka, nga mujjudde essalaamu ng'ate mulimu ne salawaati. Musalire nno. Allahumma salli wa sallim alayhi. N'olwekyo eddakiika ze bampadde ndabika okuba nti ziweddeko ate mukugwa